Essanyu ly'omuto ye mami ne daddy naye ate daddy ye tabaddeemu munnange ate mu katambi esayidi eno. Mami yalimu naye nga muwala wa Rema Namakula muganda wange munnange wuuno omwana munnange akuze bambi. Kaakati nno bye ngenda okubeera nno nga nkubuulyako maaso awo kw'ossa ate ne Shiba Kalungi nkugambye Somebody oluyimba Somebody, oh my god, lufuuse ensonga okwetooloola. Bye ngenda okubeera nga nkubuulyako maaso awo ate nga Chosen Becky kakati nno wuuno avuddeyo munnange wali atabukidde munnange basingo maza eno esayidi bamita Jaminati. Sinza ku Jaminati Yogi kansuke nkutegeezeko esayidi eno kakasa nti no video ogirayikinga kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba esayidi eyo. Kakati nno kansuke nkutegeezeko nti no Rema Namakula kye yakoze kye kimu ne Shiba kye yakola. Shiba Kalungi yaggwirawo omwana accounts ku social media zonna oba ku social handles zonna n'amuggulirawo like nga TikTok, Facebook, Instagram. Mwana muwala munanga ate Shiba Kalungi ng'aggulirawo Amil. Kakati nno Rema Namakula naye kye yakoze munnange ne muwala we munnange ate Amalumusuuza esayidi eno n'amuggulirawo wali munnange ku mukutu ogwa Instagram. Wensokedde okulaba akatambi kano akabadde kagetsinze wali viral okwetooloola nkugambye mwana muwala ndoozi ogezaako mulengera bannange ebyaddala Rema Namakula omwana yamufaanana. Simanyi oba ndaba bubi, simanyi gwe kyolaba munnange esayidi eyo, naye nga byebyo ebibadde byogeza wali obwama abantu jjukira nti n'ebitredinga ate tuba twatuuse nabyo dda wano ku Jaminati Yogi. These girls see your life. Pretty little baby, you say that maybe you'll be yoyo nno munnange ate muwala wa Rema Namakula Amalumusuuza. Katugende mu maaso wali Shiba Kalungi oluyimba Somebody lufuuse ensonga munnange okwetooloola, naye ataddeyo ko wali ebifaananyi muganda wange. Ebiro bino labika ndowooza kye kiri kye yatugamba nti nno okudda kwa Shiba ate muganda wange kwa njawulo. Baholics, grab your tickets right now, 22nd August, Serena Hotel. Jjukira nti nno mwana muwala ono abadde wali e Canada nga ayogeza abamu obwama. Shiba Kalungi akomawo ddi mu Uganda, naye yakomyewo muganda wange ali bulala nga bwogezako okulaba. Actually okusinziira munnange gwe sooka olabe omubiri. Ebifaananyi bino era abitaddeko ekigambo nti no Somebody munnange ku luyimba lwe luno olufuuse ensonga okwetooloola. By the way ngenza okola vidiyo eno oluyimba lwe ku YouTube nga munnange ate lugenda kumpi mu million views. Can you imagine mu nnaku 12 lugenda kubeera nga lutuuka munnange ate mu miliyoni emu, kubanga ndabye nga luli 996 n'ezigwamu kaawo ba views. Naye nga byebyo munnange ate ku mwana muwala Shiba Kalungi. Bwe nti leero bwe mukyekinzeeko katugende mu maaso wali ne Chosen Becky. Chosen Becky nno abagambye nti nno temweko ya munnange atobeera ku pressure esayidi eno basingo bumadza wali abadde agoyingamuko just crazy awo n'oluyimba lwe ng'ali mukolamu kaawo vibe nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. mazima ebitu by'omukwano bitama ng'olitakuwa na budde gwe bw'ogira tinomuweereza ka message akalaba nkyanga tamidde ebyo tebiwangala 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 ze nkugambye tebiwangala golondoola waba takulondoole. Wulira message eno kiba kibi nnyo nosigalira enezitokota basingo mala bafumbirwa gwokyesibye mulaavu erimu emiggo saba tokikola togwaliteeke togwa ddalu tewekoya munnange baby kakana tewekoya bw'abali wawubeera kiriba togwa ddalu va mu abusive marriage. You're gonna die bro. Look at me looking good, mother of 4, single, happy. bw'abali bawubeera kiriba
bw'atyo nno munnange ate omukyala Chosen Becky nga bw'abadde akakasa mu katambi nga boogezza ku munnange ate okulaba nkogambye Chosen Becky tagwayo naye nga abadde ayaka kye bayita okwaka nga bw'ogezaako okulaba bwe nti bwe nkoze kakasa nti no vidiyo ogimpeera like kw'ossa n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso awo n'ebirala.